omuntu okulowoozaako obulowooza nti nkutte essimu njagala kukubuuzaako tokiyita kyangu, mbadde njagala kumanya bw'oli tokiyita kyangu, kuba si buli omuntu asobola okukikola. Osula n'omuntu n'atasobola kukubuuza ate weebunayira n'akubuuza, kiba kitegeeza nti ye akulina ku mutima. Okwo kwe kwagala kwe bayita okutuufu. Owulira naye omuntu okeera otya ku makya kati ngeno ofisi ogira wamutuulamu abantu bana n'otabuuza banno, b'oyiseko eri mukolido tobabuuzizza, eri gy'oyingirira ku geeti tobabuuzizza, kitegeeza ne bw'ofuna ekizibu abantu tobeera nnyo konsaana kuba babuuza y'ani oyo afaanana atya, kubanga tewatwala buvunaanyizibwa kwetunda. Okubuuza eringa marketing tool. Kyova olabanga abantu abamu abategedde bw'ogenda okumugulako ekintu oba okumuguza ekintu bw'otamubuuza akujeregerawo. Nofuna bulungi? Simanyi oba mwali mukirabyeko n'ogendeba omuntu ng'olina ky'oyagala n'akugwira bukwizi, ssebo lino lyekkuba erigenda ku wakazi house n'akugamba osibye ota ssebo, n'owulira ng'ofudde oswala. Nze nina n'abantu besisinkana n'okumutunulira wetunogera katono bwe namugamba obugambi tajja kuntegeera. Kati nze kyekulamuga nti nze Omunyarwanda eyadde obuzzi muno baŋŋamba mu Buganda osooka kubuuza n'olyoka osaba ky'oyagala, ogenda okulaba oli ng'akwata ku nyuma.